natumwe baze Godfrey atulire ebire Sentema genda maaso. Okay, neyanza SPD neyanzege nange ngamba nti happy 13th anniversary eri bamemba ba House of Prayer Ministry International okwetolola ensi yonna engeri tulina church without walls nti buli muntu yenna ensi mwali asobola okubanga awulira eddoboozi eriva ku ttaka etukuvu Canaanland mbayozaayoza okubanga mutuuse ku myaka oba tutuuse ku myaka 13 nga tuweereza Katonda. Wano we tuli olunaku olwaleero akalipagano si ke kamaanyi akaliwo wabula waliwo diversions oba waliwo amakubo agenda maaso n'okubanga gakolebwa naddala wano mu Kampala. Kwoga amakubo amatonotono agasinga okubanga gayambako ku kalipagano akakeera mu kibuga Kampala naddala ku makubo goyinza okuyita main road agasinga okubanga gakozesebwa. Okugeza nga wano we tuyimiridde tuli wano ku Sentema Road era nga wano bagenda maaso n'okubanga waddaabirizibwa ensonga lwaki bw'otunuulira wano emabega wange wenyimiridde waliwo bino ebigoma byebataddewo waliwo diversion nga bw'olaba ekiriko nti diversion ahead era wano motoka ziba tezikirizibwa okubanga ziyitawo era ensonga lwaki kati saawa zino bw'ogenda wali nga ku Sentema Road ng'ova wali abakubo bw'ogenda wali ku Balintuma Road ojja kusangawo akalipagano ak'amaanyi ennyo naddala nga wali ku kanisa ey'omusumba Professor Simeon Kayiwa awo ojja kusangawo akalipagano bw'ogenda wali ennakulaba ojja kubanga osangayo akalipagano ak'amaanyi olw'okuba nti gano amakubo agandi badde gayambako ku bulipagano obukendera wano mu kibuga gagenda maaso n'okubanga gakolebwa. Bw'otunuulira wali enabulagala awo wonna saawa zino nabo bataddewo diversion era abasinga bakonkomalira nnyo ku makubo nga takisi ezisinga ezibadde zikozesa gano amakubo saawa zino oziraba nti uweereere era wakalu motoka tezisikirizibwa okubanga zikozesa gano amakubo. Y'ensonga lwaki tugambe nti olunaku olwaleero katuyite wano sobole okubanga tuyambako abo abagenda okubanga bakozesa amakubo mutayinza okuva eri nga tamanyiwa wayina okubanga akozesa era kiba kimuleetera okulaba nti agenda kubanga afuna okutaataaganyizibwa. Ekitegeeza nti abantu abakozesa ekkubo nga lino okuyita wano wansi bambi ojja kubanga osangamu nnyo okutaataaganyizibwa okutonotono gwava wali enabulagala ojja kubanga osangamu okutaataaganyizibwa okutonotono era nga kyova olina okukola kwe kusigala ku main road nti bw'otuuka eri nga ku munaku osobola okusala n'oyitira wali bitundu eby'ekasubi n'okonnekitinga ddala wali ekasubi n'oyita wali ennakulabye n'osobola okubanga oyolekera ekibuga Kampala oba gwe ava wali mu bitundu eby'ekosovo tolina kusala ate olina okugumiikiriza n'oyita wali mu bitundu eby'Emengo osobola okubanga weeyongerayo okwolekera ebitundu ebirala. Naye gwagamba nti ogenda kubanga oyitanga wano ku Sentema Road okonnekitinga wali Emengo ate wano saawa zino bwe twogerera olaba bagaddewo tewali wadde motoka ekirizibwa okubanga eyita wano olw'okubanga nti bagenda maaso n'okubanga bakolebwa. Naye enoyo akalipagano tekabeerayo. Njagala kutunuzaako ku sayidi eno abatera okubanga mukozesa wali ku Nsibambi Road okuyitanga wano ewa second wansi okwambukira wano nti nabo bw'otunuulirawo motoka ntonotono. Ensonga lwaki ntonotono nti eno diversion ebeera wano eba tebaweereza access y'amakubo okutambula okuconnectinga wali Emengo basobole okubanga boolekera ekibuga Kampala. Ensonga abasinga kati bayita wali ebyerungu Sierunguja ne bagenda walinga ku Lubaga Road ne boolekera ekibuga Kampala. Eno motoka kati zino zolaba ezikozesa nekuba okwambukira wali okonnekitinga wali nga ku church oba ekkanisa y'omusumba Kayiwa kati zeze ntonotono esobola okubanga zikosa dinekubo. So embeera gye twagadde okubanga tubalagako wagenda mu maaso n'okubanga atulaba ku Soul TV. So kino kitegeeza nti gwe abadde alina ekidduka kyo ng'osuubira okubanga okozesa dinekubo kyekiseera otegeere nti eno bataddeyoko diversion olw'amakubo agagenda maaso kubanga gakolebwa naddala wano mu nkingizi z'ekibuga Kampala oba ag'amakubo amatonotono agakozesebwa okuyingira ekibuga Kampala n'okukifuluma. Kino kijja kubanga kiyambako ng'amakubo gawedde okulaba nti akalipagano kaba kakendeezebwa naddala wano mu kibuga Kampala n'emiriraano. Yeno embeera gye twagadde okubanga tubalagako enoyo akalipagano tekabeerayo kangi olw'embeera gye tubalaze wagenda okuba ajukiza nti okusabira abaana n'abazadde kukukyagenda mu maaso okutaka etukuvu Canaanland era nga kye kimu ku birabo ebyawe bajaguza oba buli mwaka gunaaba gweyongeddwako ate ebeera time oba kibeera kiseera kya kusabira abaana era kye kigenda mu maaso. N'olwekyo wali okusiiga amafuta ate ng'omusumba Rogers Bujingo waali mu maanyi nnyo okubanga ayogerako eri abaana n'okubalangirako ebigambo ebirungi. Nkoze n'embiru ne Isaac njagala munzikirize enzireyo mu studio ate abasasi baffe nabo bagende maaso n'okubanga batubuulira embeera nga bwe yakedde mu kitundu mwe basinzidde. Atuyanziza nnyo tumwebaze Godfrey bw'olaba nga tewaliwo motoka n'emu eyitawo ate nga buli lunaku zibeera zijjuddewo kitegeeza nti bwe ziddukidde
ate jaamu akutte okufaako obufi saidi ze Kasubi ateka obanga gyali n'amakuba gaddako